gakuwa nga banaye balina omukisa guno kwebaza bannamawulire mwana this is my first time segera misambo emuti naye nga mbebaza nnyo mwena naye nga bannange ebintu bino bya ddala Summer Festival abasoma bali eyo bakkirira bajja bona baagala kujja kulash olesa kuya ku ssente zaabwe kubalaga ku byakabi balesa amamotoka tulese buli kimu era nze kama kwogera nze najjadda nja buli ssente era mwena baganda bange ssente twazze nazo mwena muye mwena wagambe baganda bange abasoma batuuse ssente twazze nazo segera zina kujje nedda nedda kimala ezo sente zirinamu ezo njagala kulipresentinga abayimbi betujja South Africa baganda bange waitira abayimbi abakabi waliwo n'omukaaga junior mumanyi tabani wawire mukaaga katulinawo n'ono n'amakaka dada oli akuwalaga naye nga tulina abayimbi bangi nnyo bannange katikati bannamawulire bannange mutambuze vidiyo zino mubagambe bannange ebintu bino bya ddala naye nga neyanziza nnyo mwena abapromota bakipromotinze abamu bannange sibamanyi nnyo naye jegesefayina jackstar biga konesef mwena baganda bange nze wendi jajja Gatiro. Thank you. Gatiro, straight on. Nobody test here. Thank you so much, MC Muro. Vera. Ibiadala, that is how it's gonna be. Kugena kuba kusharinga. Ba baby muje, abayaya abategere ndongo muje, abaniga muje, everybody calm down. Now, twina chaliwa fono muswidi naye yatuse atene South Africa jogerayo naye atubulire enteekateeka gye ziri. Jaguar. Nawe Musama batuse bwe batubulira ekirowoozo kino bakitandika ddi onakude Sweden basobole bajjawo balakusiza tebampita Eddie Paul obooza agalo zifuna tuze kumulisa mubayite bonna Eddie Paul ofuna buli wozefe tuze kupolisa tulese ebitone ebipya abaana abapya bakubeeyo omuziki etuli entubeera ne ssente zaffe tuze kulya ssente ali eyo ngoyagala ssente mumuyita gye mbasa neyanziza nnyo mwenna. Thank you. Kale sawa zino njagala tufune ku bayimbi baffe abarepresentatives abayimbi abaliwo nga tugambye it's a festival etandika misana tugenda tandika sawa 4. It's gonna be Friday. Twagala tuchamuke, so tutandike straight away ne Mikie. Then Daxi, Khalifa will come in. Bayrota will come in. Nimganda wangi. Yes. So there you go. Mikie. Just about okubagamba yonna yategese ekintu kino gwasinga webali nekisinga okusingira ddala mwebale tuwa mukisa abantu abasinga balowooza ba TikTok just tuli muzanyo naye it means a lot for okubeera wano kati then for the abantu bannayuganda kyensobola obagamba olunaku lweruno wayagala visa mwana muwala naye nga Mikie abadde akusuubula Uganda ogenda gifunako olwo olina kukolaki yagula emitwalo gy'ebiri oba 10 oba 2 kikyentegeeze ow'ekyebiri ojja kufuna sekadaama oyinza okufuna owe South Africa 2 owe UK. So abasama bonna weebali mujje mwetege tugenda kutereeza embeera abannayuganda tukwatagane n'ab'ebweru tulina ebintu bingi bye tutamanyi bangi abagala okugenda ebweru naye nga maybe ku festival eno ogenda omanyira omuntu agambe line ki gy'olina oyitamu okugenda ebweru. So bambi mujje mutuwagire mujje tukube endongo mujje tunyumire.
There you go. Thank you so much, Mikie, undisputed TikToker in Uganda. Naye agenda beera awo n'abalala ku TikToker bangi nga tubagambye is representing. So yeah, bu design omukulu ono yakiikiridde ennyambala egenda beera etya wabulabye. So that's Vybz. How are them put on pandange? Yeah, man, just wandabye abu design it wabulabye. So tugenda beera mu competition ya bu design. South Africa isinga bu design, Sweden, England oba Sudan. So I think ikyasiza okusanyusa okubeera part of this diversity. TikToker abayimbi bembadde ndaba ku TikTok nga mbegomba okuba bitingako ngenda kubalabako walinze nga artist ate naffe abayimbi wana abakalo wana aba Uganda tugenda beerawo naye kisiza okunsanyusa nti mbadde nzijeeyo nga bana beewaga bagamba bana bankuba kyeyo wano abasama bagatulagako naye ne wano waliwo bankuba kyeyo ng'oli mu Uganda naye nga baaba ogendako eggulu ogendako eyo embalala n'okuba ekyeyo so nawo beesuuza okujja okulagako waaka nti no abasama munze nenaffe wano fe tubeera mu sama okuva January paka December. So it's going to be fun. Tugenda bakuba emiziki egyakabindoza line up ya artists ogirabye ba TikTokers ba MCs tugenda beera fun. Come on. Kale, there you go. Thank you so much. That's Vybz. All the ghetto generals. Yeah, Chikiridde, the ghetto general, Mujet, Joge. Yeah, Twenazeke Naku. Okay, straight away, Khalifa. Yeah. Tusanyisa okulaba abantu bagambe enteekateeka zitya sayidi. Nzamanya n'eddoboozi bamuyita Khalifa Aganaga. Summer Chill Festival, nze omu ku bantu abaali w'omukino wali South Africa, n'omusajja bamuyita Mikie ne Mukabe Junior. Ne baleeta idea netugibayinga netandika ogisasaanya. Ekintu kino yalina idea egamba nti alaba abasama abantu abagenje bweru bangi nnyo bafuna olumu ebizibu nga tebalina kibagatta nga tebalina ngeri gye bayinza kubeera wamu ne bafuna eddoboozi litya limu. Bagamba katukole ekivumu kino ababeera e London, ababeera e UK, ababeera e Dubai, ababeera e South Africa tufune olunaku ffenna tukwatagana lutya limu. Nga bino ebibaawo nti abaana balemedde e Dubai balemeddwa okujja tukoze tutya bannaffe bayamba ffe tuba nga bali South Africa tuli bulungi oba bali e London tuba nga tuli bulungi. Ekintu ekyo kyajjira mu mbeera bwetyo nange nenkiwagira nengamba nja kubeera patenti nze nja kujjanga entertainer. Waliwo abawala bangi nnyo abaagala abasama nkoze ntyo basanga abasama abatekusema ogenda kubasanga mu kigero kinki so mpita abafaani bange mwedda abanayuganda mwedda kuno kugenda kubeera nga kwegatta kino kintu kipya bagamba ekintu ekipya kyekikola amawulire new makes news. This is something new. This is news. That's why bannamawulire bonna webali so bannayuganda mwenna mbayita bayimbi bannange bonna n'abataliwo bagenda kubaawo buli omu agenda ku performinga agenda kudelivaringa 100%. So mbayita genda bakuba ennyimba enkadde n'empya eza bonna ne bano bagenda kuyimba kyali kyange kitekisanyiza ye bayitana yakalemawo tobuddi MC wange mumagezi omusajja ono akibaddemu ku ground so bafaani bange mbayita mwenna mbakoola guno omulanga gwammwe guno kwegatta kwaffe kino kintu kipya mujje tubeere mu kino ekipya kitandike season eno ate kibeerewo n'okumala ebbanga nkoola bannayuganda mwenna abali eyo olumu mukwatibwamu ensonyi okudda olwokubanga odda wekogama nadda ntya nzekka eno ye chance baana bangi nnyo nga bo batya kubanga yes Summer Chill Festival tuyinza okugamba kyakujooga majja n'eri abantu abamu abaganda baffe nga batya okujja so yeno chance gye bafunye ne bagamba ne baganda bange olaabakomawo baddeko ewaka oteeka ewaka tugenda baniriza era abanayuganda tugenda entertaininga tulozuula ebigambo ebyo ebitono wadde ntegedde bingi munansonga nempita abafaani nga 16 Desemba tugenda kubeera wano ku katikati kayimba ku kayimba minakonda mama bolikwere kabira bomana nasana omanyi kabirikomba budde zina moyo Khalifa Aganaga. Yeah man. Kali. Tuyina abayimbi that are very big on TikTok. TikTok has been a giant. It's making the world look small. Kubanga abana babiri Abu Dhabi ne babiri Qatar and they get entertained all over there. So they are their stars there. Nga bakuba ne bayuza. Kali katsoke ne Tom D. Asoka babuzeko ne tekateka.
akayimba obakongemu mwasoma naye ate era ekyo kyonna kyonna ekifaanana ne Munnayuganda tuba tuli ready kisapotinga ensonga lwaki tusazeewo sapotinga festival 26 wano katikati n'asatu mulimu lwasitonitate Thank you so much. I'm the marketing manager of that brand. It's our public relations office assistant. Eranga, yeah, mwebale nnyo bannamawulire. Njagala kubeebaza nnyo different capacity. Bambi tusaba mullo tutambulizeeko ku show eno ya brothers. This show I'm partly part of it, like a director. Era we came together the CEOs. Mukama wange boss Kevin Kaija Afro Mobile among the first 5 people bagenda oyingira nga Afro Mobile app nga bad bagenda saswalira bagenda yingira. Wow, bana mukateke on record. Mukateke on record. Tickets from Afro Mobile bagenda okuyingira ababadde bagenda okusasula abagenda Afro Mobile Afro Mobile app usimu kasogiraga ku mulyango bwoti. So be the first to enter and have that app. Thank you so much, Afro Mobile. Any reaction is welcome, guys. Any reaction? Hey, my name is BBS Refina is our sponsor too. But for the benefit of BBS TV Jenkolera, we have championed this show now. Okasembyaka badeka kudio inokwa bannamawulire munayo ekitiibwa abalala abazze but BBS Refine era tukubiriza bannayuganda mukozese nnyo mwetege nnyo BBS ebirungi biriyo. Jonathan Jack Stampola program kawunyemu era nga tugenda kulaba nga sheeno enyumirwa bannayuganda abagenzi ne batobaka bakomyewo. Let's share. It is life, it is real. Just let's make friends there. Kali, that is all for the press of today.